police, when those other security agencies come in to beef us up, so that the activity goes on well. Because we have always had we have got information some other people are planning to do procession, which is ideally against the SOPs from Minister of Health. So some of these agencies and police, we shall be working towards that, make sure that our candidates don't engage themselves in such activities of doing procession. Ababaka ba Parliament abenjawulo wadde ng'ebyokwerinda bibadde binywevu ddala wabula abamu basobodde okusala poliisi ekimmooni era ne bagezaako okuŋŋaanya abantu. Poliisi kyetakkiriza era okkakkana ng'ababaka abamu bagombeddwamu obwala omuli omubaka ow'Amakindye West Alan Sewanyana, Ibrahim Ssemujju Nganda akiikira abantu b'ekira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, kyokka oluvannyuma bano bayimbuddwa nga tebaguddwako musango na gumu. Tusobodde okwogerako n'abamu ku bawagizi ba Alan Sewanyana ne babaako bye batubuulira. Temukwata nze ndaba nga kakati engeri ekiri nti wali eri waliwo office ssatu, waliwo eya Lusagala, waliwo eya ono Munnentege, kati abantu babeera bangi nnyo ate ekisingira ddala Alan w'amaanyi nnyo. Kati abantu baba nga bazze bangi nnyo ba Alan baba balina oteekawo embeera engeri ekiri candidate w'amaanyi. Yayagala ekifo eky'omubaka mu Parliament omukyalo wa Kampala District Farida Nambi ayisizza ebivvulu okwetoola ekibuga Kampala wadde nga poliisi temukutte era ng'ono abadde atambulira mu tractor ekola oluguudo gy'atuukiddemu wali ku ofiisi z'akakiiko ak'ebyokulonda n'ategeeza nti akoze ekifaananyi kino okulagira banna Kampala nti ye muntu omutuufu agwanidde ogenda maaso n'okuba nti ajja mu ntebe eno. Kindeese mu greda kwe kubeera nti ebizibu ebimu ebiri mu Kampala mukimanyi nti enguudo zikyetaaga obuyambi, mukimanyi nti emyala, mukimanyi ebisasiro bikyakubeera nga tubitukola bubi ffe bannakampala. So nze nzize okukola tubeere nga tukolera wamu, tuyole ebisasiro, ekibuga tubeere nga kiyonjo, tubeere nga tusobola okubeera nti tubeera mu mirembe nga tukola emirimu gyaffe. Tulina n'ekizibu ky'obwavu naye ng'enguudo, emyala, kasasiro bintu bikulu nnyo mu bintu ebiri mu Kampala. So kyekindeese mu mmotoka zino ze mulaba. Emabega wange waliyo ekyakasasiro nga nze ndi mu tractor. Ibrahim Ssemujju Nganda omubaka wa Kira municipality mu lukiiko lw'eggwanga olukulu avumiridde enteekateeka eno ye kyagambye nti oba oliawo poliisi erina engeri gyeyisaamu abali ku ludda olwawula gavumenti wabula ng'ate bo bannakibiina ekya NRM bagendera ddala mu maaso n'okukola byonna bye beetaaga. First of all, I want to condemn the violence by police. It is as if the COVID rules apply only to opposition and the selected opposition politicians. I have seen NRM MPs, candidates in processions, and it had more than 3 of them. I saw Honorable Naomi Kawasharia. She had a pre and after NRM elections processions. I did not see police harassing them the way they are harassing me and my people. So Mr. Museveni must tell us. We advised him, you cannot have elections during COVID environment, and he said we will have them. Did they want me to come as if I was going to attend a funeral? I leave everybody on whose behalf I am seeking nominations, not knowing what is going on. So therefore, we gave them prior warning that the moment you plunge the country into an election during the COVID, you will have the excitement that goes with the election. Abantu ab'enjawulo abavuddeyo kuvuganya ku bifo ebitali bimu okwetoola ebitundu eby'omu Kampala be tusobodde okwogerako nabo baliko bye batubuulidde era nga Star FM emunyenye eggwanga esobodde okutuukirira abantu okuli Alozias Mukasa, Kazibwe Bashir Mbaziira, omubaka akiikira amasekkati ag'omu Kampala Muhammad Nsereko, Nasolo Eugenia Saako n'abantu abalala. Sizze kuzanya, sizze kusaaga wabula nzize kuweereza abantu ate n'okukulembeza eggwanga lyange Uganda awamu. Lubaga South basaanye okusuubira bineeno, basaanye okusuubira obwenkanya, basaanye okusuubira nze kennyini okufuuka saddaaka yaabwe. Ako kabakeeredde abadde tebaweereza abantu. Batunulire gye tuvudde, batunule obuweereza bwa buli muntu akusaba akalulu okola okusalawo nga weesigamiziddwa ku busobozi obw'obwongo so si obwa ssente, kubanga mu Paalamenti kalisi katale. Paalamenti waliyo kubaganya birowoozo lwa bwongo, waliyo kubaganya birowoozo ng'abantu bamanyi ekyo ekigenda mu maaso so si katale nti bagenda kusuuba. Amaanyi ngajja mu bukulembeze bwe mbadde ndimu, obuvunaanyizibwa bwe mbadde nnina kubanga mbadde mukulembeze ate nga ndaba ebintu bya Lubaga bwe bitambula. Nagenza okulaba ng'omukyala alina okwevaamu ate ffe abakyala mutumanyi bwe batukwasa obuvunaanyizibwa tetubusuulawo, ekyo kimanyikiddwa. Ate tukozesa olulimi lwaffe Katonda lwe yatuwa olw'okuddaabiriza ne tuddaabiriza abantu baffe abalonzi. Ate twagala okwanaganya n'emikwano gyaffe ginaaba giyiseemu okuva mu bitundu ebirala, okuva mu bibiina ebyenjawulo, tulabe nga tunyweza okwetengerera kwa Paalamenti.
amaanyi gaffe ge twolesa mu Parliament n'okwetengerera n'okuweereza abantu ge twagala okwongera okutwala mu maaso. Kati akulira ebyokulondesa wali ku kitebe ekyakakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda Ntenda, Fred Muwa yategeezezza nti olunaku lubadde lutambulidde ddala bulungi era nga tebafunyeeyo kintu kyonna kye bataataaganyizza nga n'enteekateeka ey'okulaba nga beewala okusaasaanya ekirwadde ekya COVID-19 nayo bagijjumbidde ddala bulungi. We buwongeeredde olunaku olwaleero ng'abantu abasukka 40 be bakakasiddwa okuba nti bagenda vuganya ku bifo ebyobukulembeze ebyenjawulo mu kibuga Kampala omwaka ogujja. Okutwaliza awamu tulabye nti abantu bakedde nnyo bazze mu budde era abasinga tubakozeeko mu budde bwabwe bwe basabye. We twogerera kati twakawandiisa abantu abajja abegwanyisa ebifo ebya constituencies ez'omu Kampala nga bawerera ddala 43. Abegwanyiza ekyawuma n'MP ekya district balinga 3. Olunaku olwaleero tukyasuubirayo abantu abawerera ddala kubanga basuubira okujja basuuka mu 50 beewandiisa olwaleero, naye nga walimu mu abo abasabye nti ennaku zaabwe tuzikyuse tubazze ku lunaku lw'enkya kubanga bakyalina obuzibuzibu balina bye bakyagezaako okugonjoola olwo nno basobole okujja okweyanjula ku kakiiko okusobola okwewandiika. Kati yayagala ekifo eky'omubaka mu Parliament w'amasekati ag'omu Kampala, Ssenkubuge Ronald Mukasa n'agamba nti kano ke kaseera kennyini okukola ennongosereza mu mateeka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okusobola okulaba nga bayamba buli muntu okuwangalira mu kaseera akalungi wamu n'ebyenfuna okwongera okulongooka n'okusingira ddala mu bannakampala. Nga tuteekawo embeera bizinesi zaffe zisobole okuba nga zikula kubanga buli muvubuka gw'oyogera naye ebbula ly'emirimu okuba bizinesi tezikula kyekisinga okuluma bannakampala era bingi nga oyogedde ku social services zetuyina twetaaga okuteekawo embeera ensaasaanya yeeyongere mu bigambo by'enjigiriza ne mu bigambo eby'obulamu okubanga okukyusa obulamu bwa munnakampala oyo azadde omwana naye ng'ate ssente olumu tezimaze. Nathan Gahugo munnakibiina ekya Ecological Part of Uganda ayagala kifo kya mbaka mu Parliament ow'Akawempe ey'omu Maserengeta n'agamba nti kyetaagisa okukyusa amateeka agafuga ebyensimbi olwo kijja sobozesa buli muntu okusobola okulaba nga yeyagalira mu ggwanga lino. How do you think this woman will be able to access capital of, let's say, 4 million? The law must be changed. I know that one can be done by Parliament, by Bank of Uganda. It is simple. It should have even been done yesterday. I'm an economist. I know that one can work very well. So banks are full of money. They want clients. The clients are there. They don't have collateral security. Their security should be a national ID and a business plan. A woman wants to start a salon. Simple. Ask a business plan. Ask a national ID. Give the woman money. Ate bwe tuvaayo eyo okusunsula abanavuganya ku bifo ebyenjawulo ebyobaka mu Parliament wali mu district y'Emityana okutambulidde ddala bulungi wadde nga abaddewo okusika omuggwa kw'ababaka abali ku ludda olwabula gavumenti n'okusingira ddala bannakibiina ekya National Unity Platform. Mu kwogerako n'akuliddemu enteekateeka eno mu kibuga Mityana Makubu ya Stephen agambye nti olunaku lwaleero olubadde lutambulidde ddala bulungi okusobola okulaba nga abantu bonna basunsulwamu era ng'abantu abasoba mu 10 be bagenze maaso n'okusunsulwamu okusobola okulaba nga beetaba mu kuvuganya kuno. Embeera nungi wano tukolera ku nomination venue ku Saza Hall tunafunawo mbeera yonna abantu bagobera ebyagebe twabagambye okujja ne proposal ne sekenda then emotoka omuntu bali abala basatu basobola okubeera within the hall naye nga tebali part of bano betulina maaso so hall yaffe ebadde free nnyo tunafunamu mbeera yonna nzibu so okutwaliza awamu ndowooza tube tukoze omulimu mulungi nnyo ne bakandesi bagezezaako okugobera ebiragiro bye twabawa. Abamu ku basunsuddwamu okuvuganya kwe kuli ne munnamawulire Joyce Baagala Ntwatwa ajidde mu kibiina ekya National Unity Platform era ng'ono tusobodde okwogerako naye n'abaako byatubuulira ku nteekateeka ez'enjawulo z'alina eri bannamityana. Nga mpiseemu okubeera nominated ku kifo ky'omubaka omukyala owa Mityana District. Bannamityana bannange mwenna gye muli mbayozaayoza olw'obuwanguzi buno kuba siwangudde nzeka wabula mpangudde wamu nammwe. Ak'ensusso bannakiryokya gye banzaala bannakalangaalo batumiddeko nnyo. Nsuubiza okukolera Namityana ebintu ebyenjawulo okukwata ku by'ebyobulamu ebyokusoma ebyobulimi ebyemizannyo ate ebyo abavubuka mbasuubiza emirimu enguudo zaffe n'ebirala ebizibu bya Mityana byonna maama ze abigonjoole.
Gavudde ebweru w'eggwanga poliisi okuva mu ggwanga erya Nigeria naye erabudde saako n'okuyisa ebiragiro byonna eri abantu ab'enjawulo abadde batandise okugenda mu maaso n'okwekalakaasa nti wadde nga gavumenti y'eggwanga eryo yabalabudde okusobola okulaba nga tebakozesa lyanyiriitiridde ku bantu abeekalakaasa wabula omuwendo gw'abantu abajjudde mu kibuga Abuja gwongedde okweyongera era bategeezezza nga bagenda okukozesa eryanyi okusobola okulaba nga bagumbulula abantu bano. Abeekalakaasi balina akabinja ke beegattiddemu akagenda mu maaso n'okubba ebintu by'abantu wabula nga ab'obuyinza mu ggwanga era Nigeria bategeezezza nti ebikolwa nga bino tebagenda kubikkiriza era balabudde abantu bonna abakyagenda mu maaso n'okweyiwa mu nguudo z'omu kibuga ekikulu Abuja.